Jed Daniel Kabanda wamu ne mukyala we Rita Namalwa nga kigambibwa nti bano baafera omusumba ayitibwa Gulivers Kiwanuka Musisi owa Prayer Palace bamunyagako obukadde obw'ensimbi eza Uganda lusanvu lulambirira nga yeeyita akola ne UCC era nga ne mukyala we gwe bayita Rita Namalwa nga ye assistant wa ED ne bajja eri muzeeyi wange Bishop Gulivers Musisi naffe ne batutegeeza nti bava mu UCC era baagala tuguza TV stations ebbiri, Dunamis Radio 1 ne Dunamis TV 2. So we were excited kubanga twali twagala ku radio ne media world engage mu kimanyi na Dunamis Radio ne batusuubiza tuwa TV bbiri era nga bagala bakola mu UCC era nga sente twamusanga mu parking oluusi eya UCC oluusi nga tusinika omwana Ozikima nga yasayiningiranga wano ku church Prayer Palace wentudde essaawa zino. Okusinziira ku musumba Kiwanuka bano bamusuubiza okumufunira omukutu gwa TV ne radio okuva mu kitongole ekya UCC ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga nga bamukakasizza nti mu kitongole kino mwe baali bakolera era nga baali bakumwanguyiza omulimu era nga mukazi we naye akuba essimu ng'atukubira amasimu nti oluusi nga tuba tudira eyinza okuteekayo ssente ng'atugamba nti kabateeke ajje ku bawa colleagues be ssente basinze n'ebyabwe mutulina obbasasula bwe tebajja batuggyako ssente eziri receipted ziri $1,700,000 naye wonna wonna ziri mu kawumbi kamu nezitali receipted. Ezo ssente zaava mu bantu bennyini aba Prayer Palace Ministries. Kyokka okuva mu mwaka ogwa 2023 Kabanda ne mukyala we tebalabikako era nga n'omusumba bye bamusuubiza tekuli kye baali bamuwadde. Bw'atyo omusumba yalaba guli gutyo kwe kuddukira mu kitongole kya UCC awaabira abakozi baakyo kyokka baakamutema okusinziira ku kiwandiiko kye tulabyeko nti abantu beeyawa ensimbi tebaali bakozi ba UCC era ng'ekitongole kyali tekirina kye kibamanyiiko. Tunoonya ono ye Jed Daniel Kabanda ye ne mukyala we Namalwa Rita essaawa zino ye yakwatibwa yakunyibwa ku poliisi yaffe ya Jinja Road. Kigambibwa mu makati g'omwaka 2020 ne 2024 abantu bano baadyeekateeka omwami Bishop Kiwanuka Musisi Gulivers wa Prayer Palace Church ekibuye ne bamulimba nti kufuna license ezimukkiriza okutambuza TV ya Dunamis ne radio ina okubawa ssente. Ssente zino yajjaziwaayo mu bitundutundu $15,000. Mu kiwandiiko ekyawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2024 ssenkulu w'ekitongole kya UCC yakakasa omusumba Kiwanuka nti ekitongole tekirabanga ku nsimbi ze era tekirina nkolagana gye kimumanyiiko. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Weyesigire naye bwe tumutuukirira tutegeezezza nga bwe baafunye edda amawulire ag'okubulawo kwa Daniel Kabanda ne mukyala we era nga mu kiseera kino nabo nga poliisi batandise dda okumuwenja. Bwe bati bakawezaawo ya $1,700,000 era bwe yakizuula nti no bamufera najja poliisi yaffe nakulowa omusango olwo tulwadde tujja tunoonyereza paka bwe twagudde Namalwa Rita ono nga ye kimugatta ku musango yatwalibwa mu meeting emu n'ayanjulwa Jed Daniel Kabanda mu maaso ga Bishop Kiwanuka ng'omu ku bayambi bakulira UCC era mu luvannyuma lwa meeting eyo yawaayo obukadde $15,000 eri omwami Jed Daniel oluvannyuma lw'okumirako n'omukyala yali yayita PA we yali mukulu wa UCC ebiseera ebyo. So okunoonyereza okukyagenda mu maaso ng'amaanyi tugatadde kuzuula Jed Daniel Kabanda gy'ali era tuzuula abo bonna abayinza okutuyambako okumanya amayitire ge tusobole okuba nti tuwa obwenkanya eri abantu bonna. Tukubiriza abantu okulaba nti bakola kye tuyita due diligence okusooka okunoonyereza nga ggwe nga tonayingira mu transaction yonna ewaayo ssente. Omuntu yeeyita mukulu mu kitongole naye abantu bano abakulu mu bitongole bamanyikiddwa n'ebifaananyi byabwe bibeerako ku website zaabwe. So
mukole okunoonyereza okw'enjawulo, mweyambise balooya nga temunayingira mu nteekateeka zonna ziyinza kubeeramu kusaasaanya ssente mu bafere, era mujja bba muyamba. Tuvumirira ebikola bino era tweyamuka nti omuntu ono akwatibwa avunaanibwe mu mateeka nga bwe kiragirwa.